ku Uganda Life nga te era nkuleetedde ebifiira ddala mu ggwanga lyaffe. Naye nga leero kino ekisajja kino Matama Kirumbuye kino. Matama gwasinze okuleeta akavuyo mu opposition. Simanyi lwaki. Oyo Lumbuye yasinze okuleeta tagali mu opposition. Yasinze okuleeta okuvuya, yasinga okuvuyisa. Yaliwo okuleeta Katemba we. Kati ayina ekintu kyali mu kuvuga. Ekintu kino ali mu kukivuga. Omanyi bayina akantu kaabwe. Bayina akantu kaabwe ke nkayite nti ba mafia. Bayina akabinja kaabwe akaba mafia nabo. Oyo Lumbuye oyo gwolaba Lumbuye. Oyo Matama. Kati Matama Lumbuye ayina ekintu kyali mu kukola. Kibali mu kukola ye n'akabinja ke. Bayina akantu ke bali mu kuvuga. Akantu ako omanyi ono MP Sebamala Joseph. Omanyi yawangula Vice President Edward Sekandi ye yamukuba akalulu bubi nnyo. Yali kubanga ku kifo kye n'ekirala ekikozesa bano Balumbuye okukola bineeno. Naye mwalabye akatambi awo ke yatadde nga ayogera nnyo. Omanyi bantu nabo bateekawo nnyo diversion okujja bano abali ku opposition abali ku mulamwa baagala basiiga ekifaananyi ekibi. Bano Balumbuye bakola ettafaali ddene nnyo okulemesa aba opposition obutakola kye balina oluusi kukola n'okubakuba enkukola mu ngeri eyo. Kati baddidde ono omubaka w'e Masaka Sebamala Joseph. Baddidde bayina ekibooziboozi awo kye bali mu kufumba awo mbw alya mu state. Oli asinza okuba state. Kati bano Balumbuye bagamba mbu naye akwata akasimbi okuva mu state era ke kamuyimirizaawo n'okukola ebyo byonna by'olaba akola. Naye ng'ate ono omusajja bwe mbawaako ebimu ku bimbukwatako. Ono omusajja muyivu kye kisookera ddala. Musajja muyivu bulungi nnyo, alina bachelors 2. Okitegedde? Musajja abadde ebyobulimi ali mu business. Okitegeera? Kwegamba okuva emabega tabadde munyonta. Okitegeera? Tabadde munyonta nti era obwe mupire naye abantu basiima empeereza ye ne basalawo bamuwe. Basalawo bamwongere. Abantu 8 be yakuba akalu manya be yali avuganya nabo kwekyo ekifo ky'obwe mupi. Naye kati Lumbuye yasazeewo abenga ne banne kubajjukira Lumbuye kadeyideyi yaliwo okwasama bwasamya ayogera kiri kugezaako kulaba nti opposition yeno enafuwa n'abantu okulaba nti MPs baffe aba opposition bonna buli kifo. Bano Balumbuye bagezaako okubanga bateekawo ekyo ekifaananyi ekyo okulaba nti noono avuddeyo awagira Omunnayuganda obulumi bw'alina bamunafuya. Bano Balumbuye kye baliko. Era kino ekintu okwongera obajjukizaamu bano abantu batusiriwaliza ebbanga ddene ate balowooza nti Abannayuganda tetutegeera. Naye abamanyi ku nsonga obulungi oba abazigoberera mukimanyi bulungi nti bagenda ne batugamba mbu baakabba. Okitegeera? Bwe yakateeka mu bantu abantu basalewo ne bakeesamba mu kkooti omusango n'agugjayo. Kati agamba atya nti baakabba ng'ali Bulaaya ku maato ajooga. Ekyo Munnayuganda naawe kyebuuze. Era gwe kati fuutu soja fuutu bigere owedde bw'oba tonnategeera musajja oyo kyakutwalamu oba okiraba. Naye gwe bw'oba omanyi nga ddala oli Munnayuganda ng'oyagala ensi yo. Lwaki famire ye erina obutuuze olwedde mu Amerika balina obutuuze ate lino etteeka erijja sijja nagamba lijja kuba leero olwedde lyazze ate likyadde emabega terikyadda mabega. Lino etteeka eryazze lifuula Bobi Wine okubanga mugwira wano eno. Limufuulira okubanga mugwira. Ng'era bwe kuba kuteesanga mugwira singa Omunnayuganda mudongowaza abantu bangi. Ono Lumbuye be bamu ku kabinja kali ke nakugambye nti bagezaako manyi balina akabonda kaabwe. Bobi Wine akamanyi bulungi kuba bano balenzi be. Okitegeera?
bayina akantu ke baagala okubanga basiiga ekifaananyi kati buli MP yenna eyayitawo nga kwegamba okikubidde waggulu mu ngeri ne gye batasuubira ate nga toli ku gundi yaabwe. Kuwajjukira baaleetawa akantu k'okuba nga bakuŋŋaanya omusimbi. Baalina akantu ke baagala okukola nga buli MP eyayitawo awo kwegamba nga kuba Bobi Wine kambajjukizeeko emabega. Bobi Wine yagenda e Masaka emirundi 2. Emirundi egi yaliko ekitanga n'abeerako n'ewalala obanga 3 balinga 3 mu lumu awo yali katanga. Emirundi egi byonna kyonna ng'ekigendererwa kulaba nga ono Ssebamala Richard bamukakanya naye ate yabalaga amaanyi akalulu n'akakuba. Ate mu abo bonna benkugamba be yali avuganya nabo mwalimu omusajja oba bamuyita Wamala, bonna be yali agezaako okuba nga avuganya nabo yafuba okulaba nti abawangula, ate nga yabawangula ne watabaawo n'omu agenda mu kooti. Kikulaga kati ate nno mukyali ku Ssebamala Richard bagenda kuleetayo n'omulala, bagenda kuleeta n'omulala. Lumbuye mpozi nga temumutegeera butegeezi, kati nze amutegeera nze abagamba Lumbuye mission gye baliko kulaba nga bakkakanya ono omusajja Ssebamala Richard yagenda okuba nti yeesimbawo e Masaka Bukoto Central e Masaka yagenda okuba nti yeesimbawo, ogenda okwesimbawo. Sigamba nti yalina munyonta nti kwegamba yajja kuweereza era obuweereza bwe abantu mubulabyeko. Ate kati teyalizeeyo kitegeeza abantu baali mu kubya akalulu obumu obuweereza bwe tebwali ki, naye tewali n'omu akola ki akomplaininga ku buwanguzi bwe. Ono Mr. Matama mumanyi abantu akubye awo opposition omuli n'ab'ekibiina kye avuddeyo abakuba abasikuba akasaaba afuba okulaba nti omanyi mission ye kati gye baamuwa kuba nti ayawula mu opposition muno naye ayinamu ejjinjidde naawo lyateekawo okulaba nti ab'opposition nammwe mweyuzaayuza temulwanira Munnayuganda. Agezezaako okulaba nti akola ki akikola era nga kikimuweesa kyomunda kiva mulaba tava ku media kuna ayogera kiri naye ng'ensonga ki kuba nti mwe ab'opposition nammwe abawagizi b'opposition mweyongera okwekuba enkokola. Okiraba era Bobi Wine ono amukozesa nnyo okulaba nti naye ayisizaawo ebibye. Abantu bakubye bangi nnyo kubanga bw'ogenda mu FDC ate awo biba birala bw'ogenda mu okitegeera. Kati Bobi Wine bw'abanga kati oyo Mr. Matama oyo Lumbuye gwe mulaba ateekawo nnyo enjawukana mu bano abantu b'opposition bannaffe bano betugamba nti kati boogezi. Kati ekyo kyemulaba kibali mu kugira mbu Ssebamala yakuya alya ssente okuva mu state. Abo bo bwe batyo. Waliwo nno neyeesimbawo simanye egundi waneeno saidi z'omuwakisa awo nabo bwe bamulaba nga akubisiza posita nnyingi mbu ofuna ssente mu state abo bo kyekyo bo baagala musimbi mbu bamubba olugira n'ayitamu n'adduka eno okwekweka bwe babba ensonga n'ogitwala ne mu bantu ne bagigaana naye kati musazeewo kufumbafumba kukuba nziiro. Kati buli BMP nze era mbasaba yonna gye muli kino ekisajja mwali kikwasizza ensonga ya kintu kikulu nnyo, kiteekawo diversion mu opposition. Era MP anadde eyo ne weekonyakonya n'ogira lerere
ekisajja Kirumbuye kirina ekintu kyekyagala okukola kuvunza buli MP yayitawo awo nga naddala mmwe abatali banuupu ekisajja Kirumbuye ekyo kyagala kutisaasaanya kasa buli kuba muntu kasa oba wawangula bya ddala oba batya Lumbuye ayina ekyo ekintu kyayagala okuteekawo ekyo. Abannayuganda muteeke ewaaga mubeere ng'ensonga zino muzigoberera anti oli ku Uganda Live mbeera nkutuusaako amawulire agafa mu bitundu byonna ku nsonga zonna ez'enjawulo naye nga ensonga ya Ssebamala Richard MP w'e Masaka Nkoto Central eyo ensonga gye bali mu musaasaanyako mbu yalya ssente mu state mu w'amagya abo baagala kumalamu opposition maanyi oyo Lumbuye ebyo byaliko asaaga era temuggwamu maanyi bannayuganda oyo Lumbuye muguwa ddalu byayogera tabitegeera lero yakugamba kino bayirayo Lumbuye talina na commentinga bintu bitambula mu ggwanga okusinziira ku ntegeera ye ebintu engeri gyabitegeeramu n'engeri gyabinnyonnyolamu talina kwogera ku nsonga zitambula mu ggwanga awabya buwabya. Abantu abo simanyi lwaki balina nnyo embeera nti balina kuba nti omuntu Omuna Uganda oyina kufuukira